ira mwenge bajja kukwata ate era bakulize wabweru kubanga ojja kuba security ogikoze eki ogitataganyizza n'olwekyo nammwe olw'okuba mujja mu masanyu gammwe mutambulire ku instruction za security temuwakanya security kubanga n'okutaataganya security musango gw'amaanyi bwe bakutwala mu kooti ogwo gwa naggomola kyensuubira basebo mujje nga muze erugogo nga muze kucyakala naffe tusobole obbakuuma n'ebyammwe muddeyo mirembe so bw'ona ogezaako okulwanyisa abantu bano ono head of security ono ewa deployment ono yagenda okumonitalinga abantu abo bonna abatamidde n'olwekyo mbadde mbasaba ffe tuli bakuuma ddembe naye nammwe tubasaba mwekuume kubanga ne Mukama agamba gwe wennyini osooka kwekuuma naye n'alyoka akola ki ebitabo ebitukuvu ebyo bikyogera so bw'ona oba teweekuumye simanyi bulungi oba ogenda veerugogo bulungi naye wegezaako okwekuuma oba gwe asuubira okunywa ennyo jangu n'omuntu agenda okukola ki okukwatirira akutwaleko emmanju akulage ekkubo weriyita oleme kutaataganya ki security byebigambo byange ebyo pozi nsaba Uganda Police gye tugenda okuyambako olwaleero basebo ne bannyabo abagenda okujja erugogo infact webali wane tukwatagane tusobole okukola omulimu omuyonjo kubanga naffe bwe tunakwata omumenyi w'amateeka ng'ate bwe tujja gy'oli otudduka kitumanyi gwe tugenda mukola ki naye engeri gyo gye twatuddemu nabo meeting ya security yabadde wano erugogo twakiriziganyiza nti omumenyi w'amateeka tugenda mukwata tumukwase ki poliisi byebigambo byange ebyo basebo mujje mu bungi tusanyuke erugogo ate era bakulize wabweru kubanga ojja kuba security ogikoze eki ogitataganyizza n'olwekyo nammwe olw'okuba mujja mu masanyu gammwe mutambulire ku instruction za security temuwakanya security kubanga n'okutaataganya security musango gw'amaanyi bwe bakutwala mu kooti ogwo gwa naggomola kyensuubira basebo mujje nga muze erugogo nga muze kucyakala naffe tusobole obbakuuma n'ebyammwe muddeyo mirembe so bw'ona ogezaako okulwanyisa abantu bano ono head of security ono ewa deployment ono yagenda okumonitalinga abantu abo bonna abatamidde n'olwekyo mbadde mbasaba ffe tuli bakuuma ddembe naye nammwe tubasaba mwekuume kubanga ne Mukama agamba gwe wennyini osooka kwekuuma naye n'alyoka akola ki ebitabo ebitukuvu ebyo bikyogera so bw'ona oba teweekuumye simanyi bulungi oba ogenda veerugogo bulungi naye wegezaako okwekuuma oba gwe asuubira okunywa ennyo jangu n'omuntu agenda okukola ki okukwatirira akutwaleko emmanju akulage ekkubo weriyita oleme kutaataganya ki security byebigambo byange ebyo pozi nsaba Uganda Police gye tugenda okuyambako olwaleero basebo ne bannyabo abagenda okujja erugogo infact webali wane tukwatagane tusobole okukola omulimu omuyonjo kubanga naffe bwe tunakwata omumenyi w'amateeka ng'ate bwe tujja gy'oli otudduka kitumanyi gwe tugenda mukola ki naye engeri gyo gye twatuddemu nabo meeting ya security yabadde wano erugogo twakiriziganyiza nti omumenyi w'amateeka tugenda mukwata tumukwase ki poliisi byebigambo byange ebyo basebo mujje mu bungi tusanyuke erugogo ogwo gwa naggomola kyensuubira basebo mujje nga muze erugogo nga muze kucyakala naffe tusobole obbakuuma n'ebyammwe muddeyo mirembe so bw'ona ogezaako okulwanyisa abantu bano ono head of security ono ewa deployment ono yagenda okumonitalinga abantu abo bonna abatamidde n'olwekyo mbadde mbasaba ffe tuli bakuuma ddembe naye nammwe tubasaba mwekuume kubanga ne Mukama agamba gwe wennyini osooka kwekuuma naye n'alyoka akola ki ebitabo ebitukuvu ebyo bikyogera so bw'ona oba teweekuumye simanyi bulungi oba ogenda veerugogo bulungi naye wegezaako okwekuuma oba gwe asuubira okunywa ennyo jangu n'omuntu agenda okukola ki okukwatirira akutwaleko emmanju akulage ekkubo weriyita oleme kutaataganya ki security byebigambo byange ebyo pozi nsaba Uganda Police gye tugenda okuyambako olwaleero basebo ne bannyabo abagenda okujja erugogo infact webali wane tukwatagane tusobole okukola omulimu omuyonjo kubanga naffe bwe tunakwata omumenyi w'amateeka ng'ate bwe tujja gy'oli otudduka kitumanyi gwe tugenda mukola ki naye engeri gyo gye twatuddemu nabo meeting ya security yabadde wano erugogo twakiriziganyiza nti omumenyi w'amateeka tugenda mukwata tumukwase ki poliisi